all of you in your distinguished categories, directors of our minds and thoughts, happy 100 years of existence of Makerere University. Reverend Onesimus, and I know some of you 32 years ago, maybe you are not yet born. Let me give you a little history. After I have been seen presidents and people speak of one of these. This has been a dream come true. This one night, like, I'm really excited. So if you're asking me, this is a super important. I hope someone's taking a picture. I'm super excited. They're done with preschool, they're done with primary, they go to secondary, and they begin coming to our youth services. After our youth services, they end up going to a university. And that university is here. The reason why I say this is because they pass through your hands. And I know for a lot of people, I didn't like my teachers. I'm being honest with you. I didn't. I didn't enjoy school that much, but seeing where the world is now and how it's turned out, I am so thankful for them. I am so thankful that we are able to do this, and at least I'm able to stand here on behalf of every young person. Even though they might not agree with you or like you now, trust me, your knowledge is invaluable. Your knowledge is absolutely invaluable. And if there's one thing else that I will say that has nothing to do with the last 2 minutes of my speech, is that if the Deputy Chancellor is going to teach a class on scientific communism, please sign me up, because ideas are seen. That is how you understand the culture of a place, not with the people you agree with. I remember him sitting down, him offering me tea and coffee, him sharing ideas, him asking how the church was, him asking what I wanted to do. And you finally got to understand that these are people that care not only about their students, but about young people in general. I've carried that experience with me everywhere. And even though I'm not a person who graduated from here, I would like to say that the staff... N'omubulizi waffe Mwami Robert Kayanja atubulidde n'agamba omwoyo omutukuvu nga bwe gujja kugya mu Uganda ne mu Makerere tugende mu maaso emyaka endala 10. Tusanyuse nnyo atubadde breakfast Miracle Center ekoze ekintu kikulu. Tusanyuse ffenna tubadde wano nga ba Makerere community. Nolwekyo tumusiima bana Uganda mwena okuba naffe mu kujjukira emyaka 10 eya Uganda. We are very grateful for 100 years of Makerere. We thank Robert Kayanja and his family and his wife and son for the great thing they have done as Miracle Center to give us a breakfast to commemorate 100 years and to call upon the Holy Spirit to guide the future 100 years of Makerere. We thank you very much, Professor. Amen. Olwa Makerere University. Abateranga okujja wano nnyo mumanyi Makerere ekyuse. Mu myaka mitono nnyo. Makerere yalina ebizimbe bitono. Naye bw'otunula Makerere bw'etuuse n'ebikolebwa olabira ddala nga twebaza Katonda olw'obukulembeze obwa Professor Suluma, obukulembeze obwa Professor Nawangwe n'abannya bonna bakola nabo kuba tebakola omu. Bantu bangi nnyo abakulembeze abo abakyala betwawasa oba abaana betuzadde. Emyaka 10 si kintu kitono nnyo, naye ate 10 kituuse okuwera nga naffe tulina kye tulabako. Emyaka gino emitono baddusiza ebintu ku speed
ne weewuunya n'okwewuunya. Yunivasite yaffe efaanana nga yunivasite ez'ebweru. So n'olw'ensonga eyo twagala kwebaza Katonda era tumanyi nti Mukama ajja kwongera omukisa. Buli muntu yenna ali mu Uganda awagire yunivasite yaffe kubanga erina ebintu bingi byekola, beetaaga research. Ebintu zino ebizibu bye tulina oba buwuka obuli emmere oba mitawaana oba bizibu oba ndwadde bano be Katonda be yawa amafuta ago. Kati bwe tubakwasaganyizaako wamu tujja kwesanga nga tufunye ekisinga obulungi. Naye ssebo Professor mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amin. Not asking ebifo ebyokusabirwamu bingi. Bw'oyingira mu university osanga St. Augustine, St. Francis, osanga omuzikiti, ebyokusabirwamu bingi. Naye tugamba abavubuka baffe beetagamu ka center, student center. Bayinza n'okubeera nga bano abadde babasomesa yadde baavaamu naye nga tebasobola okukomawo ne bongera okubabangula nga bafunye ebizibu. Omuntu bw'afuna ekizibu addukirawa agenda waani. Naye bano bo mu magezi gaabwe bamanyi ebya counseling, bamanyi okuwa omuntu w'amagezi, bamanyi student afunye obuzibu bw'asobola okuli mu kifo ky'okugenda ne beekalakaasa abaako weegenda ne yeebuuza. So it's a student center. Oyinza okutwala ekirooto kyo osanga bwe bakuyamba n'okuyamba. So that's kye twetogerako, si kyakusabiramu. Tulabe kiri kye tukola kulaba nti omulimo ogwo gugenda mu maaso. Weebale nnyo. Amin.